Twava Lwengo ne tujja mu Buganda tuli bana basabasajja kabaka n'olugero twalukyusaamu bino bimugamba mu bafaluku nti oligwa wendigwa ffe tugamba tumala kugwa kuggwayo yasembayo. Njagala okwebaza Katikkiro wa Buganda ne management ya Buganda yonna okutuuka omanyi kati kankule kabaka a celebrating emyaka 28 bukyajja ku Namulondo naye nze ku mulembe gwa mulwanya mumuli ne guno mulwanya muli yaleeta ekintu nale yatandika okupushinga ekintu ky'okweyagalira mu kuba omanyi bagamba Buganda tebagamba Baganda people only ekyo ekintu nkyogeranya abantu bakitegeere kyovola kye kyafuula Buganda okuba a nation y'amaanyi kuba Buganda bagenda bagatta Buganda kati kiringa kati olaba kwegenda obuuza ab'emmamba tebabangako Baganda bava eri mu nakanize so I want to thank nti ne guno omulembe bayina engeri gye bapushinze kino kyowulya nti Buganda ku ntikko kulira entalo z'ettaka ezigenda ezo z'ettaka bana ba central government baagala kankubulire President Museveni n'NRM ekigendo gitwala we kiba Bobi akyalinze ekigendo soko gitwala kulumba Buganda ku Mailoland actually baleta diversion anti Bobi abali bubi kati baagala kufugayo emyaka egyo nga mwogera ku byattaka babike pressure ya Bobi President Museveni ekintu kyatasobola kuzanyirako kye bayita ettaka lya Buganda ebirala byonna basobola omugumiikiriza naye ng'oyagala bamutwale so mbeebaza nnyo I want to appreciate njozaayoza buno bwakabaka bwa Buganda we are going to celebrate nze nagayo mwana wange ku Saturday tugenda kutimba bulungi nnyo twatandise nakuba nnyimba za Buganda ziri west wakawulide omwana oyo mwali mupika fresh kid naye omwana oyo Frista sente talina bulungi sente naye omwana oyo kasitaana afuna bwati pass mugenda muwulira nze nina believe ne bamuteeka mu ngoma ne Big Eye bayinza okweyabya ne Big Eye tanyiige naye akaana kasobola mu kuba freestyle ako kubanga ka freestyle ako kalaba era kakati fefe abakasinga businzi experience naye akakaana ate kaina passion je kaagala anti kakati labayo naye kakyalina time ku side yako ate kalinga banaira ali bani katiko kakyalina time osegedde naye singa naira ali anti kugaye anti kakyali kana katuka ina time ate ka province titebampisa opisinga jajja simanya daddy fresh daddy bicha daddy ye aze naye it's just nti media omanyi ono fresh kid ya mwagala ne akeera naye singa oyo mwana yajja singa kati tamanyi ne boyogedde wa mwana yakubye oluyimba lwa kabaka n'engamba yamanyi lyrics nga ziri macho njagala okwetondera abantu b'e Bulaaya nti gwanga lya Uganda lyagana lipika corona ne batuteeka mu red wabula Richmond yangambye bwati era mwenna okuva Mami Sophie Germany abaagala okuva Scotland Wales wa kasita kino ekivulu mugende musanyuke nga 3 kyakusanyuka sigenda kibaamu naye bateera Uganda bwe bati mbasuubiza omuntu gwenzija naye ku mugongo njagala okujja Segirinya namugambye Segirinya tugende tutambuleko naawe tuve mu bino ebyo bibana basiru manyi nakuba kidandala kyekwese osegera nga webateera bwe bati Richmond munaye Richmond yo mulaba amazima kyo yateka mu ka center akawera yapakisa zi hoteli yapakisa ekifo mpuli anga kinuma ora namusindika amalobozi gabana Uganda bagamba buzido mojja naye nabagaye mugenda mu kivulo ekyo kyasa tumolumu bambi it wasn't nteka Richmond fe yatusindika kwembase buli kimu naakikola ne kiggwa naye nga singa bata Uganda banange ngenda kujja omugwe omulidde gwenja ne ku mugongo njagala mulabeko kusegirinya wammwe zije mu UK sawa yona kasamu nanti Uganda batadde weekend dako nsijabuzi alright gweteka butegesi setezo nasekeredde nnyo oli omugundi yangamye ntino wisdom mbo blogger simu limunenga nabo nno ndoza tiyafuna abafunyi ba sponsor omukyala bamuta Tiana Banks antwala mu Israeli okay era yagambye wisdom nkunganyiza abakongo 20 ne bana Uganda 7 nganze but inspiration speaking alright mwera aba Israeli Tiana Banks muyimbi nno muyimbi Tiana Banks alinga nali mulaga palaso nangamba no muna Uganda nga watayogera Luganda totegeera tubinako ne Ronnie Mechanical mu Boston
Era ni makanika mu Boston. Omutegedde. Aya yagamba bwati. Wisdom. Njagala kugulira mmotoka ne government yo. Soko obuuze sente mmeka. Yasoko songako tugenda obuuza sente. Natunira mabbali ng'omusola nti nze nyina okukuyali. Nagora otegedde abantu engeri gye banjagadde. Kama naye muwagira bannayuganda kati nga Roni makanika nga kyakola akitegeera mugende eyo awo mu Boston. So bannayuganda mwenna abanjagadde mu Europe wa Germany mama wange Mami Robina buli kintu kyonna kigenda kuba kyakabi ne bannayuganda mwenna bannanga abanjagadde. Naye nja kukola rotation mwe kasita bagula ngenda tandika okutambula abe Canada muninda aba America mutulinde tujja Chapiro nkutumiddeko mukyala TikTok mutegede aliko zi UK oyo musajja ya managinga chaliwo n'aba disciplined era bonna abali wano ba manager bonna ba manager ba wano batya bebe cool tikita yali na discipline ku musajja oyo kubanga ebiseera ebyo baaleeteranga bebe cool enyima bakubino nga abasajja b'emagere buli luyimu ate nga wali kamiliyoni buli wiki alinga aleeta kati tikita nagoba ekintu namuyimbisako gospel namuyimbi nawanirira nga discipline weeri we yagenda tikita omusajja manager aliwo atya buti musajja tasobola namugamba Mariach was misguided yagambye Bobi Wine bw'ogamba abantu nti babbeega naawe oli bbeega kubanga wabeeginga obululu neŋŋamba obutasoma buluma bukulu Mariach laba bumutomedde ani yakugamba nti okusaba akalulu oba obeeginga kati Mariach engeri ndowooza gyaba ennyo ne Alex Muhanje wa movement obwongo bagenda babunazaamu bwayiseemu amazzi kati Mariach bambi obwongo bwe bwayiseemu ne buyiikamu ebyo ate babagamba teekewe bati babagamba lumba ku Bobi ofune ssente yakunamye kati ekyokubiri bw'ogamba Bobi Wine ali international beggar kitegeeza the senior international beggar is President Museveni kubanga mbuli oluguudo lwe yazimbye wano nga ssente ziva wano Mariach muwa magezi Mariach soko sirike bere nansana lya kugundi ku bigere byente okakkane tolu byototegeera bireke mekete omulondo yomba ne MC Kapale tunyenyole nga wotamukoppa struggle woba tobitegeera tosobola gamba muntu yandirese nno layini endala naye ogambe waba babega golwaki wagenda obeginga abantu obululu gwe Mariach wali wesimbye nawo ko kubwerosi omanche bayito osaba akalulu tata wa erosi yali wa erosi ate gwe noba lwaki we yafa gwe tuwafuuka fe tulina wali luzinda mubwayise tata we yavaako ye najja Mariach ebyo waba Alex Muhanje yagambye byogera wakunamye bagambye comedy n'omukoleranga bawositana bokka gwe okunamye ate ba Mariach mwegendereze abantu bakowu abantu banyivu ate ng'oleeta embaligo zisuulaawo ku bantu abakowu kamba buulire bannayuganda genda ewaffe mwesa nabadde ejuzi omuntu asirika bati nga naye yennyini tamanyi kalulu we kaayita kati Mariach layiro ebintu byototegera politics sigala mu comedy wo sigala mu byakoppa byo MC Kapale sigala mu ebyo bw'oba owulira nti no baakugambye isaawo layini Alex Muhanje nkusiba Mariach togenda kukola comedy ng'omuzanyira bawesitana bokka Mariach talina right kubyogerako biru anti yogera neyo kati level ya Mariach kyovola anti labayo abadde yalumbiddwa mbuga basaba omanyi lwaki njagala Alex Muhanje era kyovola babasinga okutegeera address n'embwaze ezimukolera neziba excited nezogera ebyekisiru ye Alex Muhanje n'aba bwati mugagga muzibu oyo mvuuka Alex Muhanje mugagga muzibu so akozesa bani anti abo abasiru abo baganda abasiru abavubuka baganda basiru bagasa obutasoma n'obusiru beba Mariach how can you give a comment nti okusaba akalulu oba obeginga kati ono Museveni abaddeyo emyaka 35 ye ate tumugambe ki bogera ebitategerekeka oba basomera ku Pimbazi oba basomera wa ku masomero aga Pimbazi n'abakyendi master segirinya tetulaba mpapula ze n'engamba lino Mariach genda oli ebigere by'ente geri oli obugere n'amatu osigale eyo oli emirondo gyo obeere eyo obeere ne mukyalawo obeere mukwemulako struggle tetwajja kukola ssente struggle omuntu wagambako ekikyamu kiyige Bobi Wine was not yabadde agamba mukulu munne mu directire era Chameleone yakite walabye Chameleone ngadda ebbaluwa ya Bobi tasobola
byewandiise lwakuba abantu balowooza nti agamba kabaka. Bobi Wine yabadde ali ku Chameleone. Chameleone yandigenze wa Bobi namugamba Bobi njagala kutambula nawe tukole tour. Kale Bobi agane Chameleone ajjaga bannaye omusajja anyima kadi ate notambula naye aganye. Naye kati era omusajja mugenda munenyiza kubanga kati era ajja baga bannaye mulaba omusajja ne mu makadi anti laba. Mariach muganda wange abasajja balumba empola sigala wa aina right naye kyengamba kiringanga Chameleone aina right otunda music we. Fe abawagizi be ba fanatics tugamba sente meka omanyi there is a waliwo enjawulo ya fan anti wulira waliwo enjawulo ya fan kati nze kwe kuwagira omuyimbi nga nsobola n'omuspendingirako sente waliwo akulaba bulabi talina sente za kuteekamu. Chameleone fo obulamu bwaffe ondaba wisdom wenkola ensobi abantu bannenya. Martin mu America yansasula school fees annenya. Annenya kubanga kati obulamu bwange amwe public figure bwanvaako. Mariach yandibadde ali erigamba kubanga engeri gyatambulako ne Ebonies naye bakatende basajja bagezi. Mariach wandibadde nga mu kifo statement z'abaddukana osirika. Abantu Mariach banyivu, abantu banaku, abantu bababye, abantu fiiriddwa abantu baffe mu COVID nga dana atwine taleta ddagala. Ng'ojja obulevo oyasama. Ng'oyasama. Mariach muswago kati Mariach mukubonaabona kw'abantu kiki wali mbuulirayo statement Mariach yali ayogedde wano. Yali ali quiet. Kyenkugamba nti akolera Alex Muhangi. Hali mu mpareze. Balowooza nze kankule Alex Muhangi muwagira is my friend. Naye ate akimanyi wendeeta wano wisdom muwagizi wa President Museveni naye ate siri kidoli oba kidomola. Abo abaana ba Mariach ne talenti zaabwe aba baganda basiriwala ne batuuka n'okuyingiza emitwe mwanda we yaza Alex Muhangi nti Alex Muhangi ne wakola ekikyamu oba ne balaba ekikyamu mu ggwanga tebasobola kugivinga comment bwe njikola Alex Muhangi nangoba obwe busiru musitwago abaddewa anti aluwa alumba Bobi Wine. Where are you nga tibadde mu kalulu Mariach where are you? Genda muzikomedi bikoze bitemba nyankole bino oba tobisobola shut up. Abantu bali mukubona abona ovayo kendo we mure kivula irabo namba gamba abantu okwanirira abantu sikola sente nze Katonda nyamba buyambi okubanga ngenda mu UK ku show bantu kutuulaawo bampagire tingenda mu Israel ngenda mu Canada full stop ate nkomewo wano. Tweyanziza nnyo. Kati wobanga oli artist nga toyina kyakwogera just shut the hell up. Sirika sigale nansanawo Mariach tujja kuyitako. Kuba Bebe Cool ya mentioning erinnya lya muntu. Tolaba nti ne Bebe actually Bebe Cool yamusinza okwo. Atandika okusemberera abategeero gendo vamu obusiru. Bebe Cool oyo gora. Kubanga yatandika kati kameni ngaziwedde mulaba ne Chameleone. Leta ya Bobi Wine tiyabadde mu erinnya lya muntu. Tebyabadde Nekati kwa Mariach ojeyo obulevu. Mariach shareholder wachi? Anti ulira genda mu comedy wa Alex Mitala michimu Muhangi. Anti oyogedde otya ku level yo. Singa abadde isima it's okay. Ku level ya Mariach. Lwaki Salvador tayogera? Ku Bobi. Kuba Salvador yabeerako wa Museveni ne ku befaana ne bamuwe kololo. Lwaki talumba Bobi? Abantu faluku temanyi nnaku eri mu bantu. President Museveni namala agamba nti no ne batumubika bati gomanyi kisobola kuba wano. Totankuula busungu bw'abantu Mariach. Bwotona byakwogera sirika. Ekyokubiri Mariach totankuula busungu bw'abantu tomanyi bantu bwe batunula. Ekirala nali muganda wange nasanyuse Bebe Cool era twate tukyogeddeko. Bebe Cool olaba weeyogedde. Bebe Cool nali musaba ku level ye. Aleme kubanga Bobi Wine waayogera ye naagoberera. Nti Bebe Cool olaba yatandika okukola Bebe Cool list. Nti naye ateekawo force ye level. Nti netwogera ku Bebe Cool list ne Fefe Busi n'agikubamu oluyimba. Nti Bebe Cool teyeetaaga buli lunaku kudda mu kya Bobi kyayogedde. Yeetaaga naye kutandika n'ayogera ekintu ne kitrendinga. Kuba amanyi agayina. Anti kakati kyenkugambye ati woyingira mu NRM bakujjako entegeerayo ate osolo siriwala kakati labayo Bebe Cool singa enderaawo nti naye aleeta comment n'ayogera naye nga talumbye muntu. Mariach we NRM abo balina naawe gye basobola okulinnya ku comedy store nga toli Langani muyimbi
era baagala omumanya genda bwotyo mu YouTube tekamu nti Naira Ali NAIRA n'ekigambo Ali. Kati omuwala oyo muyimbi naye Faruku n'agamba bamuzaala wano n'abamuzaala basiraamu. Era nafuna info taata we lwe yasooka okulaba Naira Ali ku TV yakwata ejjambya n'amugoba ewaka. Kwa yali talabangako era tamanyi nti nno mwana we baatandika dde mumusumira bbaasi. Musiraamu muzibu. Naye yalaba ebisami nga tabirabangako. Naira Ali oyo gw'olaba. Naira Ali omuyimbi oyo kankubule ki tulina abayimbi. Nze waliwo abayimbi abayimba wano. Waliwo omuyimbi era kandi ngenda mwogerako bananyinga bamuyita Little Boss. Nze muyita King of Ravers Rock. Yayimba oluyimba Namubiru amaladu abavugani Namubiru. Oyo guy yayimba oyo. Oyo guy is a good composer. Muyimbi bitya kati ngenda mugeraganya naye Ali. Waliwo abayimbi bwe batyo nga balemedde ewantu. Into kati Little Boss kyo kyandibanga family kakati kanzire ku Naira Ali. Little Boss yabaki Naira Ali Little Boss wogamba Little Boss abantu njija waliwo abayimbi nga muyimbi mulungi nga ayina eddoboozi nga wayimira ku stage kyekyo naye nga byonna bikoze mukwano gw'abapresenter naye nga bwa yeetaaga okugendako ewaabwe ndowooza alime ku bijja. Kubanga Naira Ali n'abali wano kati ffe tumutunda kati. Naira Ali gwe njogerako Palaso yagenze Palaso nino oluyimba lwe namuwadde nemuga Palaso uli oyo mwana nanga mpereze ebifaananyi bye n'amulaba nangamba Wisdom omuwala ono gw'ompadde okumuwandikira oluyimba mulungi alabika nti sita ayimba bulungi alina eddoboozi n'ebyayimba bibi. Otegedde kyagambye Palaso yagambye omuwala mulungi omutunira olaba nti sita ayina eddoboozi ddungi n'ebyayimba biki kati tulina abayimbi nga byonna asobola okuba nabyo. Tumi Naira Ali alina distinction mu bintu ebyo nti asobola okuba ne 75 kati omuntu abuuza kikyamu kirwaki yalemera ku level munnyonnyole Naira Ali yeetaaga okugenda ewaabwe alime ku bijja by'ewaabwe. Ye Naira Ali taata we yamugobera kyati kati taata we yali talabangako nti omwana gwe va ku Faruku tomanyi busiraamu waliyo abasiraamu ffe twakula ne family z'abasiraamu waffe basiraamu nga naye wosiza omutwala bwa mzee ijjuuko nga era nga wasalawo era nze nakula mumanyi omusiraamu talimba. Otegeke ngamba kati waliwo abasiraamu bakuba n'abaana abasiraamu nga n'abaana be namala bugwako bwati ng'alaze oba kiki alabira ddala omwana avudde mu jjana. Kati labayo ate ne tuba n'abayimbi abaalemera mu kifo nga tebalivaawo. Kati Bruno K bw'ayimba ku Nakazi bwenkyagenda kuyimba ku Repi ayina kusigala awo ayina kunyirira nnyo kusiba mu jjimu kufunayo mukazi. Kati ng'olaba kubanga bapresenter TVs muwadde fulo nti alabika bulungi n'ebyayimba aganyo singa ku level eyo. Kyova olaba nti osobola okutunira Gravity nga Gravity omutunira bwoti olaba ng'essejja eribbi naye nga woligenda wali ndikwata akazindalo muganda wange toleeta zino simanya bulungi bwo lijja kuleega. Yojjukira gwe musajja gwe twatandika eri edda nga nkugamba Ziza Bafana. Ziza Bafana yakubyawo Yuge Connect concert buli n'abikka bonna era singa teyabadde King Saha bannanga wali abayimbi bannaye King Saha yakubye ennyimba 2 naye nga buli luyimba aluyimbako ndowooza seconds 2 seconds. Kati yoyo omuyimbi kibayita cover songs ti King Saha akwata oluyimba lwo n'aluyimbako yayimbye ennyimba nga 2 n'amala. Kati newajja nzijja ku Naira Ali newajja empologoma Ziza Bafana yakigadde bugazi ne bawoneka bati kati abaana baziza Bafana nti Ziza Bafana ekyali kimusudde nze to me it was a management naye kati akoze comeback nti kyayimba era singa afuna management nga yeyo Ziza Bafana ogenda mulaba waliwo bana abadde batulimba nti bayimba ogenda kumulaba now naye Naira Ali tunula mu kamera Naira Ali ekizibu kye kiki ebigambo byawandiise kankuwe example bw'aba yabadde agamba basajja kandeeta abasajja aba
ndete n'abakazi babiri basatu kati eno mu bulokole okulokoka kirala n'okusumululwa kirala being delivered omuntu asobola okuba mulokole n'asigalako n'emizimu ku mutwe kati Naira Ali nkugambye kati Naira Ali ebyamugaana kankuwa ebintu nga bisatu ekisooka Naira Ali we yajja ate manager n'afuuka omwami kati jukira music wayimba wa love abantu baagala okujja bwe bati bamukwateko ko ate omwami akukkiriza omwami yaleeta obadde ki kyobola babasita mu America afumbirwa myaka 39 ye shiba tugenda tuka kushiba nkubuulira ebyaliko alimba omuntu omugezi ebyaliko azanya contact anti ate kati oba manager nga toli Rajab ono mwana asidiru yani Rajiv nga nawe weyiya kati olaba Chosen Becky bw'atagenderera asobola okusigala awo naye kimuyamba wa bandi nti ababandi abalala baagwa kati yaliwo yekka Chosen Becky ebisambi bw'ateetereza asobola okukoma awo naye ati kyenkugambye manager okufuuka bbawa alina okuba ng'alinamu ng'alina ssente oba ng'amanya amapesa ganyiga kati olaba Roger manager Roger omulaba ne wakera nga yayagala Spice basobola okusurvivinga. Do you know why? Roger amanya amapesa ganyiga Roger amanya ngenda kubira Wisdom ngenda kubira Faruku ngenda kubira Douglas amanyi nonnoonya ssente nakati gojja ne manager n'oyagala omuyimbi ng'ate nawe weeyiya naye kati otuuka kuba wa manager ne wembanze Spice Dana muganda wange my sister tuna Roger n'omumuwa otegeera mu appearance Spice bawe tasobola moto wala ku next level kyotegeeza manya gundi Chosen Becky tasobola njagala oddire kati kale let us wish nti manager Roger agala Spice walayo lete ne manager agala Becky Dictator Mark kati yamwagala yani oyo si egondi yani oyo Dictator Mark bawe yani Dictator Mark tasobola nayo kuwa posi ngera yali amukwatira bukwatizi bisambi kati olabayo aba bayimbi ababiri Spice Diana ne wembanze Spice Diana bade ne unyiza nti maka nga mumuse Kaye ate aba tasobola kusesetula Chosen Becky awanga mutwalawo musical kugambye geza abayimbi babiri obagereze ne ba manager Roger carries my respect. Why? Ti manager Roger alinamu kasente finance otegedde alinga Jeff Chiwa ti Jeff tajja kujja Jeff ne waba talina sente amanyi wajjo zijja Jeff Chiwa tasobola kuyingira wa mu bank tasobola kuyingira wa Sudiru ne ba mu masente kati oyo Jeff oba Roger ne wayagala omuyimbi we amanya gya mutwala kubanga omuyimbi asobola okubeerawo nga muwala nga mwena mumutya n'atuukawo ng'ayagala alunduze nga manager yaliwo kati omanyi bantu bameka batya Shiba oba Spice kati Spice ali mu nyumba nene ali awo kati manager alaba omwana alunduze kati omukolere ki anti olina okugattawo omwana abe nomo ajje ku stage nga ekola ki naye waliwo manager ajja okutuyanirako nowulira nga ogamba bana eki kyembaddeko n'ogenda ne weekutisa olweyo so Naira Ali manager we yamukonya Naira Ali ekisooka eyo manager ekyokubiri ensobi gye yakola kanji mugambe bw'oyagalwa omusajja gwe Naira Ali nga kale laavu nejja bye mwogera ebyo ebyekisiru ky'osobola okukola lwaki ozaala mangu otegedde kyemugamba ba Spice ne Shiba gwe tobalaba Naira Ali mugambe kati Naira Ali ensobi gye yakola yagenda n'ayagala manager. The guy was cool. By the way, the guy is humble. Naye obuzibu tosobola ku managinga muwala nga Naira Ali nga bannange toyina ttaka lye wamwe watunze bulungi nnyo Naira Ali oyo mulaba Naira Ali singa yagwa ku manager nga Roger manangeze ati kyenkugamba Naira Ali akubira band music n'ogwa wali n'ogamba ono mwala abadde twali wali oba ya Wizkid yali yajja ye bandi yendoze yayimba awo nekuddako ne Fikfa Maika obuzibu nti lave negena negira abantu ne bazaala nga bukyali kati Naira Ali we yazaala nga bukyali yakutuka
n'atabanga bano babbeki abakulya ku miwogo kati beki ne wazaalayo bwana buna naira kyali soba kati gomanyi nti kyazeni beki asobola okuzaalira ku kitooke abo bana abakulidde mu nnaku bazibu akwate era ali ebyamusuula nkugambye anti ndabayo okuseerera teyagwa neŋŋamba music we Uganda akunyiga kisenge nga toyinawo dda nga buli kimu kiina oyina beauty oyina waliwo omuyimbi gw'oŋŋambye yaganye emitwalo 5 bameka basolo gigana nange Betina ne Musanga bagenda jimuwa promoter amugamba muyira amazzi mufukira nalekyo oyogeddeko mission ya wano baagala kwonoona abayimbi ba wano mufuuke useless mutandika okusuubula muve ku bya music anti tebaagala another creation of Bobi Wine tujja tuukayo so kati naira ali yandiyagadde manager we naye naafunayo omulala agattako wisdom byoyogera gwe omulokole that is the reality kyekiriwo nti ono omwagala ebyalaavu naye osobola okufunayo omuntu omulala gomanyi music wano lwaki amenya naye kati ali mu America Tanzania ate kati what is being omuntu okuba mu America olaba baroni makanika abo abo okuba mu America nga balina omulimu gw'omuntu abatakumanyi gwe jjukira ogenda tandika ku mirimu gino egya bulijjo kati baani bonna abo badokita waliwo lawyer we UK Simon Mbiru gomanyi bayita okubeera UK ng'oli lawyer n'omugogolingako bayirewe kati nange mu UK nyina lawyer Mbiru Simon solicitor mulamba kati abo ate tabanga gwatandika kwa naira alioze ogenda kutwala emyaka ng'ena ng'osoma tolaba desire ebitone abibikka bino byalaga ku Facebook bino si bye biri wayingira eri mu class yesibako atutte emyaka jeji nga lipstick amujjeko naira ali mu kusoma namukubiddeko nga ali mu that is the only solution jaino kola omanyi lwaki era muwagira tinaira ali omuziki engeri gye gwakunyiga wano the only solution twala emyaka 3 osome oberenga okola ki kubanga alabide ku General Zamba music industry ya Uganda government ya Uganda kubanga abatufuga balalo tebayimbangako tebabimanyi bamanyi mundu na mata na bongo buli mwana wojjayo talent tebabimanyi gwe geno labe mwesigo yatuko okuba gundi penalty ya Uganda ya cranes natuyogena mu kuki tumenyemenye statement yabadde ku entieno naira ali jawandise agamba musasulira abayi notegedde ekyamuganyo okugenda maaso ebibe nate namala abikola ayina okusembeyo kimu naira ali asobola okubanga musajja njitegedde agamba omuyimbi oyo agula ba presenter agula music webiti naye kiseseza nasembayo nga music talina gyalaga kandeeta abalenzi 3 ndeetera abawala 3 naye katalike ku balenzi King Saha alina statement gyakola nga King Saha ono mutuufu yali agamba kyali wafono w'ekiwatule yamugamba bamujerega King Saha omusajja aleeta ennyimba buli dakiika kati yali akakuba feeling ne Rude Boy ono yali wa Peace Square aleeta ennyimba buli mwezi aleeta King Saha asirise bwati King Saha kyava agamba siganya aleeta ne zigendawa kubanga okuyimba ne Rude Boy omusasudde feeling ng'alukubye ne presenter balogera kanti lugenzeewa kati King Saha nayogera ekintu n'ekira n'agamba nze mwaka oguwedde naleeta sala pressure lwe lukyaliko tenumba agamba zimanga nali ndowooza lwa mwaka ogwo otegedde kati ku bayimbi 3 ab'e Uganda wano kamba kugambe bwe tuleeta Bobi agamba you pay for your song to get on count kati bwe tuleeta Bobi Chameleone ne Bebe kankugereze Bobi Wine ekisooka bagamba tagaba music we kubanga yayimba ku bintu ebikwata ku muntu wa bulijjo beekanga nga babikuba otegedde n'ekisima kye n'okwogera obulungi kati oyo tumugjewo tasobola kugula wano tiba buloga kuba Bobi Wine gwe twandise buloga waliwo nono omwana akaaba juzi gwe saagala kwogera tuli kusaidia abasajja ndese 3 tuleese Chameleone talent ye muyimiriza mu industry wano talent kubanga Chameleone yakubako ne ba presenter singa music we akuba presenter Chameleone singa teyali talent ye singa yagwadda actually ne wabata ina sente Chameleone talent ye chovola bino Chameleone byagamba number 1 Eastern Central gogema olaba Diamond Platinum oyo ku sente zalina government ya Tanzania zemutekamu government ya Uganda ne malestekamu Chameleone kota bwete wallahi Chameleone adawa tadda mukula Diamond Platinum oyo Chameleone tumujjewo kati Chameleone tasobola kukola 1 kugabira ba blogger sente kugabira ba presenter free mu music we kusasula abantu baleme kuba mulala ali steady
katuze ku musajja w'ekiwaatu musajja w'ekiwaatu byabasajja waaba yabadde agamba abasajja ebyaddala musajja w'ekiwaatu music watambula na ssente nze nkyogedde music watambula na ssente omanyi lwaki ndi ku basajja ngenda kudda ku bakazi osasula abapulizeeta kati ekyo ekisembayo ekyo nali nkiwuliddeko ekyo kwoyo kyali anti kubuulidde nti kati kankubulire tv eyo giraba gye naliko va ku bbs kyali oyo yakuba n'agakakyali ako mukajje ku mpewo oyo kyali ye genda obuuze tafubi okwata byoga tafubi twabadde ku abani n'ayogera state ate eriwa kati wuliriza n'ekirala bayirawe n'ekirala kankugambe nina kankugambe kino sokole ove ku ekyo teyamazeeyo sokolindeko nanekyenyaga okugamba Bebe Cool asobola okubanga by nature music we yandibadde tatambulira ku ssente naye engeri gye yepositioningamu ereeta nti presenter bamala omulimba Bebe Cool ng'ateekawo omukono kati ye yennyini yeekubajje nti singa yakireka muziki nti seguku waleeta magere n'aleeta nange nendeeta nekisigala bwe kityo naye ye foundation ye yagenda neyesettinga maani naye okuddamu kino nti talina jala waaba yabadde ategeezaawo nziramu kiri ekya saha ono kyagambye nti naye music yo is nowhere kubanga saha yagamba kensaha yagamba ng'amuddamu yagamba siganye ofulumya music buli week naye agenda luddawa kati waba abasajja mbakuulidde ensi etegedde ani music watambula ku ssente kati ku bakazi abe bawano kandete abakazi era basatu kandete Cindy kandete Shiba kandete Spice Diana Cindy aba yabadde agamba bakazi Cindy talina ssente zipika ziriyo kyobola Cindy ye Cindy talina management Cindy tonda muyamba buyambi ekyokubiri Cindy ye mukazi gwe bateeba akakolwa music ekyo kyakubiri otegedde kubanga yeyo simanyi mbajasiwa Cindy tosobola musaba magulu lwa music ani gwe batera okusonga katonda mu umani gwe batera ne Cindy okukubateke oyo mukazi mwala mukaba Cindy tasoba bikola kati mu ebyo ekisoka talina ssente ezo kola ne show ye bamubbe cricket oval nti yali abimanaginga nga talina sponsor kati Cindy ebyo tabisobola Cindy akuba muziki okuma Cindy muzibu bato enyimba zo zonna ye nga atazi kuba kati gogena yimba enyimba zo nga zatunyimidde dda Cindy nga ziyimba nasembya yezize omulala Cindy tumujjeho tasobola kikola Shiba wogamba Shiba kati ababiri bano balina bonna ba manager kansoke ku Shiba Neira ali ali Shiba anti nzija twagala tutegeere Shiba message eno yabadde manager we gwe bayita Jeff aina abantu be banyigirako amapesa because music atambula ne kibayita promotion nti Jeff abala njagala kufuna milioni 5 ngenda teekamu 10 because we are into business kati Jeff n'ateekamu era Jeff tatambula nkombo ali ku radio mbu atambuza basinga tebamanyi Jeff kati Jeff alinga Rockefeller actually Jeff yandibadde nga jezi wa Uganda wenzi first time okulaba Jeff twali Dubai simulabanga kuwa ne Kampala era n'abantu osobola babuuza ekifaananyi kya Jeff nga tebakimanyi kati Jeff yazimba stadium Jeff nga ye ekisooka ategera business amanyi ti Jeff tosobola mugamba nti alina omuyimbi mbu ateekawo ssente kubanga Jeff kyatayina mu bulamu bwe si buli anko Jeff asudde radio baleme kuba music wa muyimbi mulala Jeff addira oluyimba lw'omuyimbi we n'aluyisa mu baproducer nga 6 bonna nga buli omu ayongera okutuuka ewa Shiba nga luli so perfect nga Jeff tasasula ba blogger kwogera ku muyimbi we
babloga buzi ojobu gwa wamulaba Dubai kati wobagwa wamulaba Dubai gwabadde ne ku TV kati olwetani tulete kuku simanyi kuki amulabirewa amulabirewa Sanchez tasola mulaba music we yeberere linga mugagabera munyonyo kati Jeff nabanga echo Jeff wakwata ku muyimbi akuba music Jeff kyakuba music aleto muyimbi we namukuba Neira ali alikwani osegedde tugende mazi otegedde kati Jeff oyo Jeff tagula nti baburo okay okwogera no netasobola kubanga ekikyamu ekiri mu ekyo kwekula music ono muyimbi gwayogerako Neira ali agamba Jeff aina friends kati nga olaba actually Kenzo aina abantu nze Kenzo omulaba nze namwagala bwagazi ekyamusumbuwa kumugambako ye nti naye kyali ono nanyiga and it's okay ye waba asasula bwate tsoke tuliyesanga muki ona otegedde bali bamumye gundi ye obwambasada wano fe twasooka ekapeeka nga naye takimanya kimanya ne tumukubira akajji ewasale so, olinga ngamba kati Shiba newe yavaayo yatunyigira Shiba abeera mu padize music amusanga yongereyo maaso genda maaso kati omuyimbi yes Diana otegedde Neira ali no message erino omuyimbi gwegera anti kakati tuba omanyi anti kakati nze am a political and socialist njagala kugamba kati now ekintu ekisumbuwa Neira ali n'abantu abalinga Neira ali ku muyimbi Spice tataddemu maanyi nnyo ga kuyimba voko tunulaawo Spice tataddemu nnyo maanyi ga kuyimba voko alinga Kenzo Spice ebintu bye bizenga kubanga okuyimba kwetaagamu luck ya Katonda Spice tebamukuubye nnyo abaana babakuubye bola baba bwala be Uganda omuyimbi okutuuka awo okwata ne ku mutwe kati Spice avudde wano enankulabye mu ghetto ne mama wo mulaba nti Spice ebyadde atalimba myaka najja nti ofiti ya yent mu basajja nti ne Lwasa kati tasobola mwepankako otegedde kati ekitawaanya abayimbi nalaba ne wano nga balumba Spice ti Spice Diana mwagula ba presenter anti nsijja afunye ebintu mu short term nga taina label nga Swangs kubanga Spice akubye abantu ba Swangs bonna batekde wali nga Spice afunye endorsement nga ye Neira ali watunula bwati n'abafana Neira ali bagamba ezo zifuna alabika aguze ba presenter kati ekitawanya abantu ba Neira ali n'abamufaanana balowooza Spice engeri bo gye babakuuba okutuuka batuuse balowooza Spice naye either bamukuubye aguze akoze kankubula ekintu mubulire Neira Roger manager Roger ekintu kya masteringa actually akimusinza Jeff Chiwa ya masteringa amapesa ganyiga nga ino omuyimbi so Neira ali alowooza Spice yakola ebintu bino anti wo kikuba n'otuuka eri kati abantu bagamba otuuseeyo otya nze waliwo omukungu yali ku radio nampa emyezi 2 nti nga ngudde yampushinga here still here kankubuulire Faruku bukyokyaza ba blogger mbule blogger alanga ensi gyagenda mu ngagenda kwogera nga yasasula omanyi nti no promoter Richmond yansasula dda kakati omanyi bameka ba blogger n'abasamira wana abeeta ba blogger nga tebanjagala lwekyo bajja nakera kumacha bagambe okuba short time joba ze short time nsanze nabibeere byawogana no bonna bali awo bawogana bwogganyi kati wisdom azze otegere kyengambe kati ekyo kibaluma Neira ali kye kati Neira ali atunulya bwati mbawala abali wano twandigambye Spice yasinze endorsement wano Spice motoka zavuga kati ali take yagenze nakulaba even lagu ate namulekerayo ne waba yamwadde omutwalo gwa Uganda naye yagenze omulaba mu ddwaliro bayimbi bameka alinyenye nagenda kusha ate nalinnya nagenda okulaba muyimbi nga even lagu amongereko ki kwanga bayimbi bawano wagenda okulaba kabakko oba liro puzzle yekubya bifaananyi nga ayagala sympathy yes Spice akikola mu lo kati bonna abayimbi ogenda kusanga abawala batagala Spice Diana nga bangi Neira ali ne yeerabira nti Roger bwe ye manager wa Spice one amanya mapesa amalungi two Roger ali connected n'ate gwe manager wo
ekibi yagana ne yeeraga abantu ne bategera nti bbaawo. Roja ne weyandibadde manager Roja nga bbawa Spice Diana takiraga mu bantu. Tu nti omusajja wajja bwati n'atunira Roja ne structure ya Roja. Alabedde omuntu ovunanye. Kagama akuwaliza n'okwana omukazi gwa managinga. Two things are parallel. Naye kakati Naira wa mageze. Kati Naira ali kye mugamba. Ali old fashioned. Mutya. Tikate banga lyabadde mu America. Ye mu bwongo bwalowooza. You can't make it mu Uganda nga teweegabye. Tebakuzaddeemu. Manager utafuse bbaawo. Towadde ba bloga, ba presenter. Babikola. Naye abikola. Singa bali babikola no mvubuka ize. Iza sound yandivuddeyo. Bino byonna byogedde. Era ali kyasooka okukola ekibi kwe kuzaala n'ojja n'omuni kizibu okulaga. Gwe genda obuuze Lwasa yamala emyaka egyo ng'ali mu ate nze nsiba n'okusiba alabika omwana atekayo coil nga ya myaka ate kannabatanzi yaddira siigako gundi oyiro nga Lwasa likomaawo kungulu guze nsaba bana batanzi. Okay. Otegere kye kugamba. Naira ali omuwo. Era ali kusaba kyasobola okukola kyasobola okukola kintu kimu. Era ali adde yasoma twale emyaka gye gyabenga dizaluzinda yeekoleye ku ssente ze afune ku musajja nga si bino byalaavu nga bw'ataba na ssente asooka amuleke ebyalaavu birijja akumawa ne Uganda nga alina emitwalo gye yabadde ali ku Spice ate kati yawandikidde mizimu. Nze I've analyzed people, I've analyzed three people abalenzi abasinga wano nenkugamba nze gwe nali mpuliddewo ekiwatule okugamba abantu nenkugereza ne TV gwe yagamba oyo nali neba kamili y'okubi muziki taso Bobi Wine nekimanyi kati nenkuzinga ne bali ababiri nti Naira ali mu time ye yafuna rongo manager era nkugambye labula Becky waba mukwano gwo ono labula Becky chosen Becky asuro chosen Becky laka jaina nti abakazi abayimba band bagudde bibatamye kwa kakati labayo Molini Nantume yagenda omusajja ono namuzanyirako mu bakazi abo omuntu eyannuma ne mutu nabwe nti Molini Nantume mukazi mulungi ayina ku ssente ze ayimba labe ekisajja ekikyava tugende washiba duliriza management kintu kikulu. Ekirala byonna asobola birabanga alina management entuufu naye nga munnange okuyimba isilaaka ng'ensi yakugaana. Olaba mu America waliyo abayimbi abalungi bangi mwabeera mu America mu mbuulire labayo ne waliyo omusajja bamuyita T-Pain ayimbira mu autotune miliyoniya naye nga mu America wali abantu basiba mu Apollo Theatre naye nga teri abamanyi. T-Pain ayimbira mu Naira ali bino byetagamu laaka either Katonda oba genda olime ku bijja byewammwe osobola okuba nga omuyimbi olina buli kimu ne n'ogaana n'ogaana. Olaba katatulina tonics ate waliwo ne music omula Naira ali kyalina okumanya nga si wazi shows kola ssente wanu nga wakunyimbe wa online wa mu motoka kati ojasanga nga music wa Naira ali tumuteekamu nga tugenda ggulu anti ogenda muwuliriza naye kati nga waba mu show batuuka ku show baleeta baziza bafana teyategekako ku show anti waliwo okuteeka show yo nebanga ekutegese si gye yategeka nebeetya oyagala era tugendeeyo bannange nebeetya tuleete neya Spice kyenkugambye bwe yagitegeka nebeetya oyagala nakyo kimaleyo gwomanyi nti nno imbi ku stage nga bamwambaza pampa ng'ali ku stage naye ng'ali mu kwefukirafukira kubanga alaba bukalu kyovola omusajja oli gwe nkugaye w'ekiwatulo yagikola ekkololo baasomba ab'NRM ng'olina okujja ekkololo mu show. Tugende wa Lydia Jasmine yali amukonya bamuyita Bushington Kabuto ono alinga anywa amalwa anti kati labayo abayimbi woba ne manager ng'ate ye wa lugezigezi
kubanga Bushington y'olugezigezi yaluleta ne muwuma okumanyiira kwe yalo Bushi yakolaje akabuto anti abalo yinagenda ku NBS nentekawo milioni 10 ngandi nengamba Bushington yabaddawo naga yeleta mama wazi milioni 10 teyadda taddanga ku interview so kati Bushington yali asibye Lydia Jasmine ngambwa wova one tula one sibaawo kikazi kyatungawo kiri kyakisa ne kibeeraawo bakikwatira ku bisambi badde natiki kikole kitya Lydia Jasmine paka katonda we yamuviirayo nafuna Roni otegedde kyenkwambye ku kya manager naira ali kyala kati Lydia Jasmine singa kyali ne Bushington kabuto wallahi singa kyali ntinda mu zebapangisa ngasula mu studio kati katonda laba wareta Roni esala za Lydia Jasmine eziddamu management Roni wajja Lydia Jasmine gwokusoso mulabanga afunye endorsement tekibanga nawo ali nazifuna yezinga zitawa wa abadde ku boda Lydia Jasmine yeye mbenzi anti kakati labayo kakati benzi ne waba yajewadde ekyo Roni omulaba gwe kikyolaba ate kati kikyendaba Roni azitoa kyenkanawa anti kakati labayo manager yenna yagamba gulawo omulyango kikyolaba oluyimba lwe gwe kikyolaba ku bya benzi ya kyendaba bwaba teyemba tubanja kadi teriibo naye kyonna kyekiri kyenjagala okwebaza kyonna kyekiri kyenjagala okwebaza ku Lydia Jasmine ne Roni kiri naddala Roni nti Roni addidde Lydia Jasmine mu stress gwe yalimu ng'ali wa Bushington kabuto namwelevatinga kubanga Lydia Jasmine omulaba music weera ali awo wasiro kuwuliriza ng'oli mulaavu bitya naye kati abayo achievement zisinga zannaira ali Benzi Muroko down wafunye endorsement Muroko down Lydia Jasmine kwe kunyirira Muroko down mwakoledde video gomanchi bayita kola video nya Muroko down mwakoledde zikolabo okumanya akoze nnyo mwatulidde ne ku grenade kunaka ne kusaba sajja so Lydia Jasmine achievement Lydia Jasmine afunye achievement nezisukane wakomye natulone kukundi kunede office soko mubulire ne Lydia Jasmine mubayimbi abasinga okuyimba wano mwali that's good naye yali akonedde wa Bushington kabuto kati gwe manager wojja onoonya ebintu kati Lydia Jasmine okiba kyava mawulire amabi gavaawo kali Lydia Jasmine tokyasobola mulabanga ebbeere liri eno buziizi Roni byonna abikola asembeyo kubagabadde ku kisebo tuli ku mmotoka ngasembeyo nalaba nti simanyi yazinye n'akola atya simanyi n'agira sikaati anti kakati abayo exit kati Lydia Jasmine omulaba yewonye ennaku omusanga azinye n'agweri nnaku gwemanye ennaku yamulumira entinda ng'aliwo oyo Bushington kabuto sikunzi kati kankule Lydia Jasmine noŋŋamba nti ŋŋenda naye ebungereza nsolo genda naye gwemanye abantu basobola okuyingiza naye luli baali tebajja mulaba ku luno kati ani akulimbye ng'ayimba buli obuyimba bwaje ani akulimbye biki bye baamuteeka gwe wuliriza njagala kati olaba Lydia kati Jasmine Zani Brown taina manager mulungi musajja naye ntumulira kutua abeera kutua ati to ani aziteeka mu nawe bagambye Beyonce bali yana kati nategede Zani Brown abeera kutua anti siruwa anti behind suda gundi abeera era abere mwezo nezibamu abantu bameka which is okay kati oyo mwana omulaba zali ani Zani Brown kati oyo mwana omulaba yategeera era kakati okuzaala ajja kuzaala ku myaka 4 Lydia Jasmine kongs Lydia Jasmine singa abayimbi bawano bonna bayigira ku ye abadde heartbroken ayise mu kavuyo management neja era I want to appreciate your manager najja nakola collateral damage namutereza kati right now Lydia Jasmine ate kakati najja akola gomanchi bayito emmotoka nga Benzi kati tulinze mulabanga agivugira tulinze nti mulabanga agivugiramu kubanga kati asobola obutagivuga nebanga eyayisima ati labayo ebintu by'emmoloka kyonna kyekiri muyimbi ale kati ngambe mu Sudani yagireese biri bitya kyonna kyekiri yafunye emmotoka Lydia Jasmine yawonye ennaku kati nze sifaayo gyevudde road manager mukubira engalo kubanga bamugambye waliwo agenda okuproposinga ko yenedda kati wakubanga kati
nejja ate tekyaddayo waba abadde bazanya kabadi tugenda gibuuza Roni terina kuddayo oyo Roni tuba tumugoba tozanyira ku Lydia bwotyo yeyo ka surprise gye nali ndabye mu nsi nga teriiko gyevudde eya Lydia yeyo ka surprise mu nsi gye nali ndabye nga terina senders name ye Lydia Jasmine nze kinyumira Lydia Jasmine kasita yawona kabuto kati omulaba yenna omulaba asobola n'okunywa ku wayini njagala nkubuuze njagala ombuulire birthday party ya Lydia Jasmine gye wasemba owulira oyo omwana yawona ennaku era oyo management kyekola ekitegeera kakati kyova olaba ne Lydia Jasmine tajja kugamba mbu azaale kati anti ajja kuzaala kati anti kati yamuzaala mu nnaku ebyo byaggwa oyo ate kati abawala lwakuba abawala tebategeera bintu bino omuwala tobanga mulenzi Faruku fa bali ku pressure nze kakati bammanja baana waffe naye omuwala ozaala akaana kamu ate sigwe sita akalo kazaale ku myaka 5 okay kansubire bwino gwompadde ku mmotoka ya Lydia Jasmine mutuufu tunamu mutuufu era nebanga Roni yazanye kabadi koza yaga tumukuba emiggo era Lydia Jasmine gwe kati tunonya kadi oba inejja mu December oba mwaka gujja Lydia Jasmine kasitaba nga avuga emmotoka erimu AC kisinga okuba mu nnaku gye yali ewa Bush aina manager nti Lydia ne wasanyuka Lydia Jasmine oba yefungudde oba management mwino okutera mulira mu sikando z'abasajja talina sikando anti kakati mukeno mulireyo Lydia Jasmine bana bamweripako bweripi ogenda okula gulu nedi alesa amatuuke Ricky Mani kati Wyke Benda mukyala we yali ajja mutta gomanyi mukyala we tugende wasibenda muzibu Shiba alimba Shiba muwala mugezi Shiba aina management entuufu Shiba yandibadde atulaga omusajja kati ne byeraba kuba station mayanja ono yakuba 180 buli shakuba 180 kati buli waba kuba 180 nga basajja badduka abasajja tebagala nnyo basajja bakazi balinga basajja ka station tewaliwo yambuuliranga nti lekera uzi 180 gwe munene gwakuba 180 bodi gwakuba 180 ate nga abuuka mu bbanga alinga jetiriwe bu nawe yeggukawo kakati kintu kyekyo kyokubawo oti era naawe odde ku ekyo kakati n'alabako station mayanja gye yaggwera Shiba n'alaba Molini n'antume I think yasinga omukuta kubanga nze oyo musajja yajja ewa Molini n'antume ne musanga nsolo mutomeze mmotoka yakola ki kati gukankubuli ku bakazi abo bonna ba Catherine bitya gwe Faruku ani gwe basobola okusonga muno gaakangende basatu station omukubi wa 180 mama kabina no chali wange bambi era ngayimba nze ulimba lwakyasize okunyimbira equalizer naye kati Shiba bwamala okulaba abaana nti abasajja baba disorganizing kati yagenda tulaga omusajja ku myaka 4 kubanga kati Shiba yetaaga omusajja Shiba teyetaaga Shiba si nakiyomba kedomanyi gwe kitegeeza yagamba nakiyomba oyo mwana si muganda bulungi Shiba alina kukola bwati kubanga jukira music entertainment ye Uganda si ye ya America oba ensi endala nti omuyimbi afuna sente mu performance kyokka naye ogende Tanzania Kenya omuyimbi afuna sente mu performance mu endorsement nga olaba eza Spice Diana Okenesha mu royalties UPRS ng'esolozezza ne mukyekyo kuna nkyerabidde nja kijjukira now mu bulango nga bakoseza music omanyi wano ze muteni bityazikozesa music waba abaana nga tusola na bawabira ne bakozesa music ne batabasasula ne balowooza balonze munze ng'osigadde oli mwavu Shiba yalaba bali nti abasajja baba messing up kyovula Shiba alina omwami naye agezaako mugamba gwe sijja kula gwe kyalina emyaka nga 10 okula nga lwaki omuyisegge kati Shiba ekirala najja akola ekintu ekyalema abayimbi bawano basita kiriwa Shiba abayimbi bonna bayimiriddewo ku kye bayita zi business kankubuulire olaba Shiba
asobola okugenda wa Sudulu n'amugamba njagala ojje waffe ozimbewo kalina nyina ettaka ozimbewo wooteri tugituume Shiba Hotel. Omanyi abantu bangi nnyo basobola okugenda nga bagenze ku wooteri ya Shiba Hotel. Kati n'abanga Shiba ayinamu 30%, Sudulu ayinamu 70%. Abayimbi bwe bakola eyo TV ya Diamond Platinum siye ne radio siye ayinamu shares. Kati nanyi baayo tekibaluma brand nafunamu ki Shiba Holic Shiba si yakola ezo pads ne mu China ze titume Shiba Holic. Kati Shiba ina kubala bubazi mu Uganda ninamu abawagizi bameka kyalema kamiliyoni kiriya kya TV omanyi twandibadde tukwata masimu ga kamiliyoni phones. Niyo obuzibu basitaba wano tebalina ba handlers. Otuna JB amuti atasobola mugamba kino kubanga kati for me bonga kamiliyoni basobola mugana abantu bazze nabo ne bamuga weeronde mu batano gwe wokutano nakkiriza singa naliwo nani muga kamiliyoni gamba sajja bagambe jeno nti ozzeeyo Kampala bwali kukkiriza okuyingira n'abantu olijja kamiliyoni bamuganya okuyingira n'empuliro obusungu. Sajja gamba atya omanyi kamiliyoni abakutambula n'agenda bandikubye essimu nga wadde atuuse kaluma ne bamuza. Yes. N'abaana bawo tebalina bahandola alowooza watuuka wa Sale nti nno zonna ssente ziri awo Sale ababba Sale be babbajjo bano baani bino tebikyaliyo. Ogaana otya kamiliyoni kuruye ne bafiina nga bazza abantu 25 balunywa asinga kamiliyoni bajja asinga kamiliyoni Rwagadi asinga Rwagadi ayingira kuruye kamiliyoni tasobola. Kati kyenkugambye abayimbi bawano tebalina bahandola. Kati Shiba ina handola, Spice ina handola, Jasmine naye yafunye handola. Kati Spice Spice eryato lyaba osana okusanga siririe. Shiba ojja kusanga eryato siririe. Naye ng'oli yalirese n'amugamba jja ntukole ssente. Buli muntu ajja wano ofunako 20%. N'alaba nga kijja n'amuwa n'ekirala nti osobola n'odivuga oba oyagala osobola odikolerako pati. Kati ate Shiba okumanya yagenda gamba n'ogamba bw'oba oyagala okolera omukolo ku lyato lye ng'oyagala abeewo ye naye omusasula najja n'abaawo n'atula bw'ati n'alya emmere ne mwekubya ebifaananyi. Kati olaba Shiba nti kati akomawo akooye omutankuulewa. Kati Shiba olaba mu myaka 2 agenda kuba mugagga ng'avuganya bamisa Semakula. Ye Grace Nakimera mu tayimu ye yazimba bu apartment. Agenda olokoka ng'alina obuyumba bwe omwezi asobola ofuna miliyoni 8. Kati Grace Nakimera kibajadda musajja kiwano manager oba presenter asobola okugamba nti ye baka ku Grace Nakimera ng'otandikirawa. Kati ye mu tayimu ye yakola bayimbi bameka wano ng'alina ennyumba Kampala kale ng'azijjamu emitwalo 3 batono obabalira na ku ngalo okujja kati ngo ono w'ekiwatule gavumenti ye muzimbidde baani era be tubala tugenda okutoolako ne tugattako ye Bobi Wine. Kubanga abantu basologwa ebyaddala is Bobi Wine. Tazze mu politics bonna bayimba yegwe okimanyi kino ekintu kizibu. Bebe Cool omanyi nti yasooka Diamond Platinum okuyimba. Kamiliyoni yasooka Diamond Platinum. Laba nno kano ngenda kuleetera kirala. Omanyi Kabako yasooka Diamond Platinum okuyimba. Kabako ki? Yennyini. Kabako tasookanga Diamond. Diamond omanyi yasooka okuyimbira gwe. Muno munyole. Simbade simanyi. Yasooka ne Bringing Master. Ne Diamond Oscar? Yes. Anti Diamond. Kabako eranze yasooka ne Diamond Oscar. Diamond Oscar oli yayambala nga bikyekirya. Nze mbira kugundi high table. High table tewaliwo Diamond Platinum. Time just Anche kugamba nti systems music alimu laka kye nagambe naira ali nti byonna osobola bikola n'ogana ne kubijja n'osiita n'olima n'otokola kati ekyabasajja tumuveeko tumwesonyi. Shiba ayina musajja we naye Shiba kyeyazuula bwe yalaba bamorini n'antume basha nti marriage yabatuusaawa yabongerako yabatoolako nti yabatoolako nagaleka nkole ssente kupaka ku myaka aga.
kati Kibo jja musanga ng'afunye omusajja nga tamumanyiira ne bino by'okumala gafuna omusajja ofune Lwasa wale Lwasa kyakoze bakutte live bona balinga mirawo ne bona bambadde t-shirt bya yellow ebisati bya yellow mbu movement kati omukazi n'amugamba ne lwaki tolekera okwogera ku Nabatanzi kubanga woto bali live bw'otolekera okwogera ku Nabatanzi nja kutambula nnobe omanyi sajja oli akameri Lwasa anti bw'onoonoba n'ogenda omanyi bameka abanniize bulu abagasi anti kakati abayo kamiliyoni yakola ensobi bbiri yagenda nga mukulembeze oba superstar nga bamufunidde appointment kati abagayi bawuma kubanga mulimu ababbi muwuma balaba kamiliyoni ng'aleese force ne babeerako be baakubira bamu appointment nga balina mukubira ggulu kati kamiliyoni teyategeera nti bino bya politics ate nze teyanneebuuzako mugamba nti bakuteza akakodyo nani mugaye genda nga weetege actually nani mugamba genda nga president wa federation si nga president wa association munange ng'agenda ne famire ye ne bafefe bw'atuuka baasooka omukuba goolo ezo bamugaye weerondemu abantu bataano ate nga gwe wakutaano n'akagwa kati nga yamanyi agenda osinkana genosale yekka kuba appointment yali yekka agenda oyingira munda ng'abawuma batudde bali abiri mu aba lwaki teyasitukawo n'atambula ekyo kyennyini kyennenya palaso muganda wange Faluku obwavu bwe bukuluma n'amagezi gabula kamiri nze nemba nerinnya nagamba bajjo nentuuka ku level gye waliko munuupu nayo nandibadde mwavu nandisigadde Bobi Wine tasobola kumma bajjo kaadi ya Nakawa singa kati bajjo singa bajjo meeya singa meeya nga yeyebegera singa bajjo bana basajja abakyafugano balina emyaka emeka wano ne babba akalulu Uganda egenda kukyuka Faluku Muhoozi ne wajja egenda kukyuka Uganda egenda kukyuka nga tulaba tuti Faluku nga tetunaweza myaka ana Uganda egenda kukyuka change is coming nkubuli amazima nabo benyini bajja kwekuba amasasi nagamba bajjo basajja mu mutegeera oyo bajjo singa be batambula ne Bobi Wine mu America singa yasooka okwogera naye obwavu bwe bukuluma Faluku nze obwavu bwannuma gwali omwaka ogwo nga mama wange afudde Faluku njagala tukole story nkugambe gye nvudde wange natula senior 4 Royal College Bunga somero lyali ly'abaloodi mama wange waafa nga sola kusasula kisulo tutu nze sasoma first term second term ya senior 3 third term ya senior 3 sagisoma ne first term ya senior 4 sagisoma obwavu bwe busombo abantu nalumwako obwavu era nebaza Katonda nti na testinga ku bwavu natula senior 4 gwanda bawuliriza nze natula senior 4 nga nva mu fumbiro lya muntu nga takimanyi ekyo wakingamba nakigamba I didn't know kati obwavu bwannuma Faluku nga simanyi yo kye bayita kulya kawunga ng'okoza mazzi nga bakojja baffe batugobye waffe mu nyumba za mama waffe nga tetumanyi gye tudda so obwavu obumanyi kati mu mwaka gumu nalaba obwavu era nze ntunira omuntu kyakoze neffe kye neebaliza Katonda obwavu bwe bwatuluma tetwasiriwa we were built we were made strong so ye Bobi Wine omulaba obwavu obwamuluma teyawunga yeeyongera mu magezi nakutegeera obwavu busobola okukuluma kankugereze kino osobola okuba mu kisulo nga muli akawunga nova mu kisulo Faluku nga weetamiddwa akawunga nga toyagala nakawulya nako oba novaayo nga moto oyagala akawunga obwavu busobola okukuluma nofuna ebintu bibiri ne weeyongera mu kutegeera ne mu kumanya oba n'osiriwala okimanyi nti Faluku bw'oba tonafuna $5,000,000 nze neemanyiza nsobola okubeerawo nenga nefuna $5,000,000 kiki nsobola okukola bwe zijja sibeera surprise omanyi muganda waffe yafunye sente naabuukira waggulu byayogera sikyabitegeera kati ffe we tujja kubanga twetegeka otegeera nsobola omutandika ate emboozi neeba diverted kati wendaba kamiliyoni naye ate having said that nalabye abantu abamu bagenzi ne banyiigira Bobi Wine ku bbaluwa gye yawandiise kankinnyonnyole Bobi Wine yawandiise ng'akulaga nti indasitule ya Uganda tegenda kukolebwa ggulu Faluku kankugambe kino mu kamera
buli wonoolaba abantu be bamu nga bali eggulu wallahi eno industry ya Uganda giwemu myaka egi bagenda giziika kwanfa abagezi anti batugobayo tebabakiriza anti omusajja omulaba abapromota be bamu bawa ssente bwe bazibba bano n'abawa ababbi bennyini be bawa bwe bajja oyo giraba anti ekugamba lwaki awa bantu be bamu Faluku bwe bajja ogiraba nalabye Rwagadi awanisikanga president amaze okusayininga bwe bajja nze nakola benchmarking with my money ne tunyonyola president Museveni nti okuyamba ati kwanze namubuuza nze namubuuza nti president mbuulira ekintu mu the last 30 years kikyokoledde at industry kwe kuŋŋamba oyo bebe ne Kasujja gwe bayita Samanankani ne mugamba abo abawa ssente kugaggawala mbuulira ekintu era bulijjo mbyogera ku TV bwe bajja bamaze ne bagisayininga kati ffe twagirobinga ezze kati ogenda kulaba ababbi nga be bazze baga mutwe tutereze bino ababbi ate babawe naye nga ffe abagisaba okwo kuli Rwagadi Emakarosi omukyala wa trade union Anita Serwaji More Nyesigomye Patrick Mumuza twali mukaaga nkuliko minister omu ne Jeno ffe nga batukuba kyenjagala otegeera ekigenda mu maaso bw'olabanga meeting abantu abali mu meeting eyo bw'otegeera nti industry bagenda gitaasa obwekkirira kati kankubuulire tosobola kulaba meeting balamu ng'ezembu muteesa ku music kati aliwawo ani azaawo ye Bajjo kyemwagalako yayogera nti nze nsimye ssente zange ye Bajjo kyemwagalako Bajjo yagamba bapromota nga bamugaba bamuwadde miliyoni 7 naga babalimba bampadde 10 mwana mwasa ngezanga ate sayina kivulu Bajjo yagenda bibye kyemwagala muyita kojja abasigadde abatula ali nti boogera industry agira mu kiti kya kutaasa naye nga akimibye naye kankubuulye kigendererwa bakimanyi wane Uganda abakulembeze ba Afrika abaagala okulemera mu buyinza bakola nnyo kye bayita diversion bakuleetera abo Bajjo baaninga webale bebalaga ku ma TV mube diverted ku bintu ebibaluma n'ababba ssente za coronavirus ebadde era kyova olaba baagala nnyo abo balamu eva nagira mu t-shirt ne muka play nayogera ne bayombamu awo ne Bajjo nekikola omwezi ogwo mugenda ng'okimanyi kati president Museveni yakatufuga omwaka nga tulimu ebyo ebiboozi ebiboozi kyekigendera kubanga pressure ya Bobi Wine y'amaanyi tebaagala Bobi Wine kurikuruutinga ate namwe bannayuganda tebabaagala kuthinkinga bibaluma kati babaleetera ekiboozi ne baleeta balunywa kati olaba shoze bataddewo anti kakati abaana bawana aba TV omwana ne bamuwa emitwalo 10 nga abalaga nga bapika ate okumanya bali abasajja bye baagala byabwe walabye ebbaluwa ya Balamu yawandiise ebbaluwa nga bifu bijja abantu ku mulamwa Bobi Wine yawandiise ebbaluwa ng'agamba Chameleone si little puzzle nti eyo tetugenda funa mulamwa nga music Chameleone kyatategeera naye baba bagenda muwa billion 3 wallahi tebagenda zimu bagenda mugamba okay lindako financial year kyonna nze okutunda is not the issue naye otunze otya kye namugambye era Palaso mwegayiridde tosobola kudda music wo n'omutunda for life olaba Silver Kyagulanyi anti by'obusiru Silver Kyagulanyi watunda music amuguza emyaka 2 3 ekinene nnyena gw'okutte music omanyi kye totunda yenna mulundi gumu katalogo yonna batugamba yasabye billioni 9 tazeewakana bali bagamba 3.5 wandigambe mu 3.5 mubaguze emyaka egyo naye munaye Chameleone andiwala kubanga nze njagala Chameleone n'obulamu bwange kati buli agende gulu twabadde tuli awo ng'essajja lyo lirwasita nalyo ligenda liwula biliyoni nalyo ne baligamba nawe tuula wano tovaayo kati woba naamala okukwata emitwe egyo ne bagiwa kati izo paza agenda baguza mmeka kubanga bano be babafuga yalina alubamu mmeka omusajja kati biliyoni 3 nyingi ng'oziraba ekizimbe bakuwa biliyoni 3 ngambe flat kisobola okukulema n'otokizimaliriza that is not money chovola Silver Kyagulanyi ali contented buli gwe yaguza music we kati yakomawo music wa Chameleone ali worth 3.9 billion nedda watyanga bana abatufuga bagenze nga government empyeze ng'essekitibwa mu music ne copyright law ekola music naddamu n'atunda nga gwe wamutunda kyekikola obubi bassebata bamuguza kasiwukira ne rights nga tebamanyi kati ate ne Chameleone ogoberedde
kyekiri ekyobwavu neebaza Katonda obwavu obwannuma neeyongera mu magezi nakutegeera. Okay. Kakati nze singa nabadde Chameleone nengenda mu boardroom nandibadde kubira okusinga ku baganda bange. Waliwo abadiiru ezakabyo singa ba Chameleone. Olaba watoto church. Teriyo watoto Uganda muntu yakoze diru ya music nga watoto church. Actually kanchogere boti teriyo yakoze diru ya music. Music nga balokole. Abayimbi babalokole. Waliyo kwa abagita ambassadors of hope ekyasinza okufulumira mu music wa Hollywood. Ulira kino omanyi lwaki ezo kwaya nabo ba Levickson bwe bamuyita Otesa nga akuba bwati papa company weti empise obana kubira Levickson yankubira nga ali Zambia nangamba ndi wano Zambia naye waliwo kino ne kino ng'akubuuza agamba njogere ntya bebuuza ne Chameleone agamba nze Alpha and Omega jukira nze wempa magezi Levickson sente zize Chobola Levickson yoyo mwana omulaba oli kizuuranga ne bana bayimbi mwana obugaga tebaliiwo kati bebuuza oyo mvubuka omulaba Kobe Bryant mugaga yapakira family ya mukazi we yagamba mpaza mukazi wange mwafa najipakira paka Uganda kati oyo muyimbi wa gospel kati mbuuza bayimbi bameka abasachula asolo pakira family ya gwagendo wasa paka watu bagala kudduka bulaya kwasiza bulaya kufuna butuze omusajja yambuuza who is under tukyali kulimba wewe tufuke bad black wano ese tiza community ziriwo ati ziriwa nze mbuuza gwe muna mawulire mbuuza simanyi nze njagala byenjogera nga mbimanyi Chameleone buuza ku myaka gyaliko kati kankubulire okumanya oyo mwana Bobi abala omanyi nti Chameleone olaba we yagwa mu kalulu yandibadde gino emyaka aguma obwavu ne bumuluma nakola kye bayita rapo ne nuupu kubanga nuupu tekyaddayo ne Bobi omanyi nti kati Chameleone singa ali mu America atambula ne Bobi yandiyekutte ku Bobi mugamba Chameleone tekina kye kikujjako ate ne bano pressure Chameleone natambula ne Bobi ne ogenze eggulu ogenze bwoti ekifo kye bakuwadde nawulidde Kasuku ng'ayogera mbuba muwadde ku bwa board bwa National Theatre ofuna sente meka okuba board member ofuna sitting allowance mitwalo 3 jaliko ati nkubulidde bamulimbye era nze napika Chameleone ng'alese pressure nga njagala abeere Seguku jeno mu kifo ky'okugenda eggulu jeno yabajja Seguku Chameleone singa abadde yandigenze eggulu yandikutte eggulu ekkubo n'agenda Bobi namugamba mpere Bobi omanyi oli muganda wange ebyaddala nnyingira politics wodda kati wembanzira yandikoze tuweegi ne Bobi mu America n'afuuka ensonga yandikomyewo wano nga buli muntu agala kuwuliza bye Elias Lukwago ne Bobi ali mu struggle yekka kati onajja mugambe ki kyekyankubya Dikenzo oli eri mu Ivory Coast otukabirire okola bikoze bityo tumanyiira otanedimeza ya voice enchike zigenda masiguru ndikana kambata oba olimbata olikana kambato bambata banene bonna bali ggulu kyekigenda maaso anti tebalina kye bagatta ku industry na Uganda singa bali ggulu olaba Rwagadi oyo alina weakness ze naye Rwagadi bw'oba naye mu meeting ebyaddala tayogera bibye era nakigamba Genosare naga Genosare kwate kubo ogendeke wa Rwagadi kyonna byafunye music Rwagadi ayogera bino agamba abayimbi twagala kino twagala corporate twagala bino bana abalabo bawuliriza boogera byabwe level Chameleone gyandibaddeko singa yayogera kati art industry alright tweyanza nnyo naye bamukoze akakodyo era kati kankubuli wuma kyekoze Chameleone yategera nti bali bayingira mu politics bamu akakodyo ku gate n'ayingira n'abantu bana ye wokutano ani gwe baliko n'atuuka baleka liro pazo n'agweri anti amabanja ge yayina ebyenda ne byekola bwe biti ne byegatta biri pazo ekimugira mabanja ate kiriwa ebyenda byekola biti kati ali awo ne bamubaaga fefe busi singa yagwadde eri eddalu kuba balowooza ogende otuuke wa Genosare oba toyina paperwork toyina kyomugamba kuba ebyagoba ssente babajjo baazirya ddazaggwawo kivala ne bajjo ajja ne paperwork balamu ajja ne paperwork
omanyi nti Balamu yagenze ne papa akawa bawunsa kati ebyaba promoter yali $8 Salebu industry agimazembo buli omwamusiti kye baagala okukola kimu kankigamba batuwuliriza mwakola ensobi at industry ne muleeta ababavuganya bagenda dividinga bati aboogera ebyamagezi bakaye wisdom baba mabbali naye ate kye bakola beerabidde nti amaanyi gali mu bantu buli muyimbi yenna atali ku sayidi y'abantu ensi egenda munaaba takomawo Ronald Mayinja kati alina kusamira buyabaddeyo naye anti kakati ne bamugoba Fefe Busi namuli wuliriza ne bamugoba nakomawo n'obukooti bwe Ronald Mayinja nagenda mu kusamirira mando era mama fina singa mwandi Ronald Mayinja alina kusamirira mando ate sola n'obutajja bana abasajja bakozesa tebamanyi kondomu Chovola nagamba nti nze Faruku nasigaza omuntu omu gundi President Museveni ne General Muzeyi wange NRM njira bulayi bwendi ate nabo we mbagamba ne betawulira ngamba leka kubanga bali baba bago basiri baayo ne mutabula abayimbi Bob Wine agenda sigalawo kankubulye kino Faruku ebyaddala Bob Wine nabbi mwe nabbi kyetegeza nabbi mu Lwarabu nabbi ye muntu ayogera ebintu nga tebinnabawo ne bibaawo Bob Wine ku myaka 20 agenda ulize music we byayogera byebiriwo we yayimbiranga tube bayonjo bano enyimba zibaleta waya endala zirwa bogolako aha kati ogamba olingamba bogolako omusajja ali tube bayonjo tutole kati no anti nkugamba kyobola bafaluku Uganda yagadde Bobby newe ba Western akalunga ka free and fair kamera ziri awo wala yasoro kuba abantu njaga enamba ya banange nze kyangasiza ku association y'aba blogger nkoyo abantu abanziba tu yisima yogera statement emu yankwatako yangamba wisdom nkolera abantu bano nange basoro okunkwata nojja ku police n'ekinyuma nnyo nojja ngo oli president association oba nayo bakwata nenzijanga ndiki temubifula politics anti katirabayo era bwe balonda Katashi Baga biba bigudde ate mbanzirayo oyo yagisako Facebook wawulidde ne Katashi Baga yagambye mbwa angenda ku implementinga gundi era bonna ba YouTuber ne ba blogger abagenda okulonda abantu b'NRM mugenda kiziika ekyokubiri nalabye bonna anti labayaba nze kankubulye Faruku akakalu ne kaba free and fair Katashi Baga newe yegatta neisima nenyongerako ennyongeza ya Edimezaya ne ya penge bonamba kubakalulu anti labayo bonna bwe bati era okitegedde naye mbagamba wobeereeyo enamba yange eri 070 49 439 0701 4949 eri ku WhatsApp sooka okubeera ba video kola ekikoze bulungi abantu bagamba enamba najja ku Faruku kinyamba munnaye kubanga munnaye nze ndi wano neetaaga abantu okunkubira ku simu 1 okumpa info 2 n'okunyamba gwe tamale ali mu kwogera bya America na sente sitwago kino kankyogere Faruku sente kya junior muto wange twajja mu struggle sikola sente abantu berabira ekintu ekyo sente zikutomera butomezi nga zatomedde Bob Wine ebyo byolaba ebyo film struggle tuli mukuru anti kati wuliriza kasotani ko gamba ngenda America Sudan bityawe kati abantu perception kintu kikulu nnyo kati nze struggle natandika okulwanira rights z'abantu nga sisuubirayo nti no ndifunayo n'omukyala Robin Sebayiga ngamba okuva n'olwaleero nkuzadde nga sisuubira nayo for example Ronnie mechanic kugamba nti wisdom njaga kugula motoka naye ani asolo gikutuusaako n'obalamu emisoro nga giri $2,000,000 n'ogamba muzeeyi sooka ogireke osegedde nga sisuubirayo nti waliwo omuntu asobola okuntegekera kati woba wajja okwogera struggle ng'osuubira sente ng'abalabe bazikola ofuna ennugu okyali very far away from reality struggle sente wezijja Faruku ankubuli okulwanirira abantu paka banne enkodomali weziriva wano okulwanirira abantu tetugenda kukola ki kyobola nagamba abantu nti si buli mu western anti mubbi ba western 95% bali mu nkoola bali mu kunoonya sente zaabwe abantu abali mu nsiko mwenna beeyitanga bakomanda tewaliyo ranka tukyali mu nsiko tuli mu nsiko Faruku kati Bob Wine omusaba ki okimanyi nti Bob Wine asobola ogenda mu America n'akuŋŋaanya $6,000,000 nga kwezo talina akuwadde ennusu gy'asobola gula mu mata
ng'abalamu naga kati ekibiina wano nekiwano ne kati ate goli mu kutumya omusajja afunye milioni 6 kakati ampeeko ate kati akuweeko nga gwe wenyini gwe wagamba nti Bobi Wine yalina abalina okukuuma akalulu mitwalo bwegiti gyonna wogibalamu yeetaaga bilioni 2 gwe tomanyi nti akalulu ka 2026 katandise bino byolaba eggulu bye batadde wali abayimbi nga balinga nkodomali basajja bali mu campaign zatandise dda so tuli mu nsiko omusajja ali enaata